until nga government ekakasizza oba court nti oli muzzi wa musango. So abantu bagenda mu maaso nga baweeremba n'emisango egy'enjawulo tebannabeera proven guilty. N'olw'ensonga eyo basooka okuba nga baweebwa bail ne bateebwa ne bawooza nga bava wabweru. Okitegedde kakalu ka kooti oba kooti we beesazeewo. Naye ffe tetusaba kiri kimu, bambi babate baweebwe bail bawozesebwe nga bava waki wabweru wa kooti kuba balina families. Nze kyensaba sijja kwogera bingi. So ensonga bwetyo bwekola ki bweri. But on the other hand, Major General Damulira ono nga yakulira ali mu kitongole ekikesi, yakulira ekitongole ekikesi ekya police. Olunaku lw'eggulo yabadde n'olukuŋŋaana mu ghetto era n'agamba bakomanda ba ghetto nti tugenda mu kalulu naye kabatande wabeewaayo kyekipiira. Neŋŋamba bafuutu soja muwedde. N'agamba buli omu ayina ennamba ye bakomanda ba ghetto zonna, omanyi bakola ghetto structures. Kati yavuddeyo n'amiitinga bakomanda ba ghetto abakulira zi ghetto zino. Okitegedde? N'abagamba bonna ayina ennamba zaabwe era n'abawa okulabula n'agamba tayagala kulaba muntu yenna yokyeza kipiira oba yokyeza kakutiya mu kulonda kubanga ayagala okulonda kuno kubeere nga kuli very peaceful. Nengamba bafuutu soja mugenda kukubibwa emiggo ogeza n'ovaayo muno gweyagala kwokya kipiira oba yagala kubanga empapula za nominations zatandise okuba nga zifuluma ez'omukulembeze era nga President Yoweri Kaguta Museveni yaggyeyo ezize n'abantu abalala 50 baggyeyo. Tulinze Bobi Wine akomewo Uganda naye yaggyeyo ezize. Kati we tugenda mu kalulu kano, I think nominations zirina kubeerawo mu November. January awo tuyingire campaign. Kati my friend, bw'oba oli fuutu soja ngenda kuwa okulabula weegendereze. Be very 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 careful because bakomanda ba ghetto baweereddwa ekiragiro. Major General Damulira yabagambye bw'ati ajja kukwata omuntu yenna n'abayokyeza ekipiira amubuulire amannya ga jjajjaawe eyafa emyaka 17 emabega. Kati ekyo amuzadde bwe yakyogeranga ng'omanya ekigenda okuddako. So n'olw'ensonga eyo kubeera okulabula tugenda mu kaseera akazibunya ak'ebyobufuzi, akaseera akayina tension ey'amaanyi. Muvubuka munnange eyeeyita fuutu soja weebeereremu, tewandiyagadde kwogera mannya ga jjajja wa muntu gw'otamanyi eyafa emyaka 17 emabega. N'olw'ensonga eyo ensi eno etuuka n'etabukamu kati tewandiyagadde kubeera on the wrong side of the law. Mu kaseera kano ke tugendamu tewandiyagadde kubeera ku side nkyamu ey'amateeka, my brother, my friend, because embeera si kyamma gye nayimbisibwe. Amanyize nina jeno wange wano akulira ebya security. Kati gye nayimbisibwe namufunye. Kati mwenna ebintu bya security temukyantiisatiisa era mugenda kundaba naye. Okitegedde from special forces bampadde nange gye nayimbisibwe. Hey! Ensonga bwezito bwe ziri. Twogere ku Nyash ya Sheebah. Olunaku lw'eggulo waliwo ka video producer ogenda kukabateerayo nga Sheebah ali ne Paraso wali ku parliament. Ka video kano kaleeseewo ebyogerwa bingi about akabina ka Sheebah, Nyash ya Sheebah. Kati Sheebah yatugamba mu press conference, bw'atalaba press conference eyo wano wansi waliwo video, yatugamba omuntu yenna bw'azaala waliwo ebikyukamu kutwalaba tuli abantu bayithe bangi nga bazadde ne wabawo ebikyukamu. Twalaba Rema Namakula bwe yazaala ebintu ne bikyukamukko n'afuna bambamu. Ne tulaba Vinka naye bwe yazaala ebintu ne bikyukamukko n'afunamu kuki ku ka Nyash. Naye ye Sheebah yakisussizza bwe yazadde n'afuna Bootylicious bakiyita oba beautiful nkigambo si kyangu. Kati abantu bagamba naye Sheebah nga mu naye bannange si kaakya mukazi alina ebbina naye bannange natunuulidde Sheebah ne ŋŋamba ya olino namulaba ku birthday y'omwana wa Mary nambala ne ŋŋamba ng'akubye buno obupale buno bushort ne mulaba ne ŋŋamba kyekyo naye kuno yazza ayambadde ekiteeteeyi nga gali muli gakola bwe gatiribiita butiribiisi gata ne ŋŋamba atalina kabina waakufa bannange, atalina kabina waakufa. If you don't have Nyash you don't make sense. Obula if you don't have Nyash and you can get money and you get Nyash, it is okay. It is okay. It is okay.
ngani ngani tonkubya ndeka namukasa nkutumiddeko nnyo Nambwayo, how are you doing, my friend? How are you doing? You can get money. May I have my friend? I am praying. We are looking for money. If money comes, we go get Nyash. We go get... Okay. Awashene komewano. Simu mubi, but Sheba. When you see Sheba, you see you see, there's a way you talk about Nyash and you feel even. I looked at the video. Video wajiravye shinati. Wajiravye. You saw and you saw how it looks. Nice. Lovely. You people get Nyash osirike. Just get Nyash. I don't get waliwo butete yo we. By the there is a system abawala gye mwaleese that waliwo butete yabawala bambala breeds that don't have really big Nyash. There are those dresses you put on and negabera mulinga gakola begasagala. But when you come close to the person, you don't see the Nyash. But when you see the dress brings the Nyash. And you're like, what is really going on? But Sheba has Nyash. However much color shape is the side. So, awo nga tuvuddewo akabina ka Sheba mukeesonyiwe mukalekere ddala, it is okay. For you, if you think it easy, you just now funayo musajja, funayo beautiful family, and you become part of the beautiful family, you will get Nyash. That is the only reason. You don't have to get money. No. Find a beautiful family. Just be part of the beautiful family, and after you will get Nyash. So, awo nga tuvuddewo. Olunaku lw'eggulo twabadde ku jam session ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Jose Chameleon. Wali ekololo yatandisawo jam session. No, yaliwo ku Tuesday actually. Yatandikawo jam session Royal Island, watandisawo jam session every Tuesday. Jam session izo zibadde za fading out. But Uganda Musicians Federation we yajja into play. Watandikawo jam session every Tuesday side za wali emutundwe. Ngeyambako kugira talent ne bayitamu ekya icon of okujjukiranga abantu abenjawulo obawa that relevance nene nnyo no bus celebrating access relevance so bus celebrating ne celebrating abazi ba celebrating abayimbi bangi nnyo every Tuesday and no supporting abayina concerts ezenjawulo, and it has been fruitful. Era budget ebaddengawo etambuza ekintu kino. But Royal Island yavuddeyo nekola on the same day ku Tuesday. Era egenda kubeera nga outside zaawe Kolo, era nga twagala obawishinga nothing but the best. Abasingadde bagamba lwaki Chameleon avayo n'akola jam session ku lunaku oluliko jam session ya federation. Kino kireeta obukuubagano. Ne tugamba bannange jam session ya UMF, that is Uganda Musicians Federation, eri Mutunga. Jam session ya Royal Island eri Kololo. Kitegeeza muno abantu abava Najera wabasobola ogenda Kololo. Abayagala ogenda ku Gundi ku UMF nabo ne bagenda. Ate ku UMF wabeerayo nnyo okusinga bayimbi. Kati no bagikoze abantu bajamingemu ku nnyimba za Chameleon ne ku nnyimba z'abayimbi abalala ku ekintu kya live band kino kibadde kikutte nnyo. So to me I think webange Baliam yavuddeyo ne Royal Island set bakolenga jam session every Tuesday. Sikirabamu buzibu, sikyama ajeno. Sikirabamu buzibu. It is okay. Mubaleke bakole jam session yaabwe, ekintu kibeerewo, ekintu kitambule, embeera egende mu maaso. I don't think waliwo any problem there. So congratulations Chameleon ne Vice President wo Melody kwekyo ekintu kye mwakoze ekya jam session. Tujja kubeerangayo buli lwakubiri. Ekintu kireke kubeera monotonous. Ate ekintu ekitali mu competition tekinyuma. Monopolizing the system is very bad. Katuyitagayo ko competitor wa jam session ya Eddie Kenzo eya Uganda Musicians Federation. Ate nga naye munene which Jose Chameleon has presented on the table with the team Royal Island, with the Royal Island management. So we are going to be there and we are going to support. Bobi Wine tujaba supporting. So ekyo kibeere nga kikwati nga kigenda mu maaso. No bad blood, no beef, no nothing. It is just jamming to the good songs from the Pearl of Africa. Ensonga bwezito bwe ziri. So ndowooza malize ne story yani addewo story trending ku social media. Naye kanjogereko kati omukulu amanyiddwa nga Anita Among.
ono nga ye gundi ye speaker wa parliament olunaku lw'eggulo yamitinze Pope Louis Pope Leo the 16th Vatican abeera 16th abeera 17th XIV abeera 14th X abeera 10 IV the 14th Saint amanyiddwa nga His Holiness Pope Leo oba Leonardo Leo sagala biza nyamwe mu bantu mwe muli bazibu. So Anita Among, the Speaker of the Parliament of the Republic of Uganda, yagenze Vatican mu Roma n'amitinga Papa gunono sigwe mulundi ogusoose yamitinga oli Papa Francis lwakwakale yava mulamu mwensi nono yamumitinze n'amusabirako asobole okuwangula ekya Women League kwa tugenda mu bagiyita SEC zigenda kutuula NRM Delegates Conference egenda kutuula mwe bagenda olondera abukiiko obufuga ekibiina kya NRM very soon. Kati munnange waliwo ekifaananyi ekyafuluma ng'omuntu omu afuluma mu kasiisira emyaka giri kati ye Anita Among yagambye kankyaleko ewa Pope ampe ku mikisa era ebifaananyi byafulumye nga Papa Leo owe-14 mu kibuga Vatican amitinze ne Speaker wa Parliament ya Uganda n'amuteekako emikono n'amusabira n'amugamba mwoyo wa Mukama mwoyo mutuukirivu mirembe Maria agende naawe owangula akalulu. Kati kijja kuba kya nnaku nnyo bannanga ba NRM ne mutalonda Madamu Anita mumunondere bambi nze Madamu Anita kwenfiira saagala mbalimbe kwenfiira era mwenna era producer wano njagalawo poster ya Anita Among wano kubanga tulina okuteekayo luki so bwe bityo bibiri era twagala omuwishinga nothing but the best asobole okuba ng'akola ki ng'awangula akalulu kano aka Women's League wali ate mu nsonga za NRM. Naye nga ndowooza we tuba tugenda okumaliriza katumalirize bwetti njagala kubuuzaako ku mukwano gwange Richmond Promotions okuvaawo ate London alina ekivulu mu September ekivulu kino kigenda kuba kijaganya emyaka 5 bweddu eja Afrigo Band era mugendeyo banaye mubawagire nnyo egenda kubeera 50th anniversary live in concert of Afrigo Band banaye mugendewo abantu be London abantu be mu Europe awo France akina Stockholm akina Germany akina Italy mugende e London mu September mubukinge ticket awo ku Royal Regency Hall wetugenda okubeera n'omukulu saabavulu wa Europe yonna amanyiddwa nga Richmond Promotions akuleetedde band esingayo obw'amaanyi ennyo mu nsi yonna naddala wano mu East Africa emanyiddwa nga Afrigo Band. Tebazze bokka bazze ne Winning Wage ne Eddie Yawe so mugendeyo mbeere nga musupportinga abantu bange abo ate ekintu tubeere nga